Byabakama jo yasisinkanya beesimbyewo mu kalulu ne bamubuuza ssebo Byabakama etteeka ligamba ki ku bantu bamaze kulonda. N'agamba wadde etteeka ligamba ebyo waliwo polling station ezirina space ntono. Kati Byabakama polling station okubeera ne space ntono constitution egamba ki? Wano tuli ku mateeka. Ye Byabakama chairman wa electoral commission omulungi, tukwagala nnyo bambi. Kati Byabakama nze mbuuza constitution egamba ki? Kubanga Bobiwine yabatega akakodyo ko mutategeera. Kati saawa zino n'omuntu asembayo amanyi etteeka liri mu constitution ebitaliwo mabega. Kubanga kati bw'owakanye kintu abantu ne bakitinkuula. Constitution egamba omuntu bw'amala kulonda alindirira mpaka balangiridde space ya mita 10. Otegeera ekyo? Kati mwe mutanateekako polling station ezo z'ogamba ngu space zaabwe entono. Muzitegeka kuziteekako ezo polling station. Timwalowooza ku ky'abalonzi kulinda bye balonze mu mita 10. Otegeera ekyo? Naawe weebuuze. Osobola kuwa abantu reasoning ekitanza asiza abaana nazimba kayumba kakyuyi kimu. Kati otegeeza ki ssebo kugamba ngu abalonzi balina kulonda ne badde ewaka, naye ekibuuzo kiri bwe kiti etteeka ligamba ki? Ewulira constitution egamba ki? Chairman Byabakama ne bamuwa amagezi agenda mu parliament bakyuse etteeka eryo. Kati who is violating law? Kubanga eno mugamba mwabanoonya obululu mugoberera amateeka. Ne chairman electoral commission oli kumenya mateeka kyere tuku. Chairman electoral commission bino singa mwabikola dda gwe wandiwadde oyimirira ogamba abantu bannange bwe mumala kulonda nze nga chairman w'electoral commission Byabakama etteeka litugamba kulindirira ebinaalangiridwa mulindire mu mita 10. Kati bannayuganda bannange ku lw'okwagala kalulu ko bagamba batya akali free and fair. Why not free and good? Fairness nevaawo. Mubeere mu mita 10. Kyembuuza bwe bamala kulonda ne bavaawo ebyo munaalangirira munaadamu ne mubayita. Nineebuuza nze ng'owayo NRM ate mu kalula kagwa nupu yatubba akakadde kamu k'obululu. Ke kazeeyi
1 million vote over votes. Kati Chairman Electoral Commission Baba obirabye ana kuteeka ku pressure. But remember, God is good. All of the time, God is good. Kati chairman wange omulungi omulamuzi Byabakama oli mu kugezesebwa nno. Kati bw'osangulako history w'obulamuzi kati bajja kuddayo mabega balabe emisango gye wasalanga watula mu misango emeka eriwa gye wasala emituufu. Nalabye ne UN Department of Human Rights efulumiza statement ku Uganda mu buwandiike no mu vidiyo, kubanga gojja kugamba UN teyina mugaso, ebibadde mu Israel ebadde tebiraba, ebigenda mu Venezuela. This is Africa. UN ebeera n'amaanyi ku mawanga ga Africa. European Union ebeera n'amaanyi ku mawanga ga Africa kubanga ge gaatufuga. Naye ki kasita nze ndi tubonga naawe kyekyosevo. Annange